Winchimanyi gwaddo ya cholabye. Manyi nsonga z'abakyala. Mu bonna lwaki oyo kubana wano waliwo abakyala era beetaaga okuba nga bakwatibwako. Kakati mukulegera omumanyi. Eti museka. Omwami n'ensonga enkulu nnyo. Wangiseko. Ensonga y'enkulu nnyo naye mukulegere. Lwaki oyo? Yuyu gwinonzi. Wadayagala mpiteka miliyoni. Kyagamba nti lwaki mukadde kano olw'ebizibu ebyakabaawo nga bakyala bagenda nefaanana y'omukyala yokka tetusuubira nti osobola managing music yekka. Kakati kambabuuzi bw'olwawo ensonga endala ne managing ebisingakaawo musalwa ebisibengera okumanaginga muyimbi. But ekibuuzo kyange okwongeza ku kyayibwa olina what it takes to manage an artist mu ssonga mukyala wawawo ebbaala ozikoze obaddeko mu binywero ebyenjawulo ebyo bigarantinga nti onaasobola okumanaginga omuyimbi era olina obugumiikiriza obwo. Sebo nsobola nina tiimu. I have a team. Nina tiimu nene okusobola okumanaginga. anti mulayini yeemu kubanga desire omwayagalana era yajja mulayini nga ate Daina ate Nabatanzi yajja ate mulayini ya bwese byonna kambyogere kati menya omukomu. Desire yajjagaze kuyimba mu kifo kyange kyabbeeyi neneegomba omuwala omulungi netutandikirawo enkolagana era nali siina paati yonna mu byabayimbi mu byakuyimba kwe. Kati ate Daina Nabatanzi yali ku TV n'ankolera puroguramu netwegattirawo netumanyagana yogerayo Omulala. Yajja Daina yajja akubuuza weyagala lwa Nabatanzi weyagala desire naye n'alugenderamu. Era yankwestioning ebibuuzo bingi naye nagenda okulaba nga buli lunaku gye lweyongera agenda akyuka netubona enkolagana esingakaawo ng'ateekawo embeera. Okozesezza katiba kyokola nti nno managing omuyimbi ali Israel ate kugenda mu managing agenda kujja wano eri sijabeera mu kaseera kano gyali naye agenda kujja wano era abakube music mumulabe. Ogambye ennyimba za Banks zikunyumira nnyo. Luyimba ki lwasinze okuliza ne lukunyumira osobola tuwa mulayini eyakusikiriza okulaba nga omumanaginga? Siri muyimbi sagala okwate bubi nze mpulira nnyimba nezinyumira siri muyimbi era sinalagezaako yadde nebabula binyumirwa. Olina pulani ki eri omuyimbi oyo at a time tomusanze nti ali mu bbanga era abaddeko olwedde abadde bamumanaginga here and there naye kati gozenga era ozena ssente mmeka ez'okumanaginga omuntu? Ssente zo nina mpitirivu bwaba ekyo kyo tutawana kubuuza. Ssente nina mpitirivu era nja mumanaginga kubanga ebizibu byawano mbimanyi kyekyetaagisa nga nina omumanyirivu wambiruddemu mbalaba. Oze mu time nga bannamasaka abayimbi abalemye okumanaginga Habitex bakamuddukako nga basatu golowooza otya nti onaasobola omumanaginga? Nja kusobola ono empisa ze nazeetegereza nembukeeko bulungi nemusoma nti nja kumusoma. Wazirabye otya nga aliri Isirayiri? Kyoga tetusisinkanangako twasinkana baaba twasinkana e Dubai netwogera bingi nnyo. Lwasa abutubala kutunga ku bintu ebizibu tutambulirako empisa ebyo bibadde bizze byogerwa omukyalo ono nsuubira binamuyisa bitya tabimanyi? Abimanyi tatiddeemu olowoozo talina muntu mukyalo yogera point nga ki bajja kutambula obukiika tugoba kukola ki kale mubeere serious nsobola okuba nti buli bannamawulire abategeera kati kambabuuze ye alaba tayagala kufumbirwa mubeere serious. Lwasa wakati noyimide business ena abayimbi si beesigwa atutunuulire ku legal part of it.
is there a contract or it is a mutual understanding? There is a and contract. and how long is the contract? So elaborating ako eri abantu bakitegeere obugudde record label. Tuna contract ya miaka 10. Nga mingi. Kati gwenza nyisa. Contract esoma etya? Asinza kulambulula kati bya contract nga ndi mawulire ne mmanye tulina contract myaka 10. Olina woyogeredde embudizaawo yajja mu kifo kyo yajjaze kuyimba n'omwegomba tetusuubira embu ono ngeri jazze omumanaginga ate lwaki mbasa mwegomba tetwagalana ate amala kujja mbere manager mwegombe ayinza okuba nga abaddeyo ng'oyagala kulumya Vanessa ate nga numya byogera mwana ayinza okuba nga abaddeyo Fast, out of my way,